Katonda bw'aba anaakuggyako amaanyi, anaakunafuya, anaakukkakkanya, anaakwavuwaza, asooka kukubuza amagezi. Naye Muhoozi okulagira amagye galumbe amaka ga Kyagulanyi batuuke okukuba Bbabi Kyagulanyi, ate akwate ekifaananyi akatambi akateeke ku mutimbagano, guyinza okuba gwe musomaali ogwasembayo mu coffin oba mu ssanduuko mwe twaziikira Muhoozi mu byobufuzi wano e Uganda. Era ekintu ekyo kisiize ekifaananyi eri ensi yonna yonna nti n'abo oba oliawo abandibadde bamukkiririzaamu bagenda kumwegaana bonna, okuleka abo abatalina magezi. Naye nga abantu bonna abasuubira okuba nti nno bayinza okuba ne future nga omulembe guno guweddewo ogujja okuvaawo, bo bannaffe abasuubira nti gulivaawo, bagenda kwegaana Muhoozi nti tetukumanyi era ebikolwa byo bibyo wekka na wekka. Tulabye bannaddiini nga bayita mu Kayanja, kubanga kati eyo statement gye yakoze Kayanja, Pastor Kayanja, eyogerera bannaddiini bonna nti bo bayimiriddewa ku nsonga eyo bakiraba batya. Of course bannaffe baalyagadde bagambe balyosi ne bakuba, naye omanyi bw'oba oyogera, bw'oba ogoba musajja muno leka mwezi nakuzza nti gwe singa okola statement n'omala gakola, bujja ku kyenkya abantu bakugambe, bakuggireyo akatambi bakugambe naye wagamba bwoti ne bwoti. Naye kati Pastor Kayanja yakoze statement newankubadde nga be bawagira, naye ate yakugambye nti tuzzeeyo mu mulembe gwa Amiini. Kati tuddayo ku kayimba kali aka Ronald Mayinja eyamenka edda kabizzeemu nti ebikola ebifaanaganako bwe bityo byaliwo ku mirembe giri, ate nga era ne Museveni yaliwo nga be babikola, wabula nga beerimbika oba oliawo mu bulongoofu nga bagezako kubiiya Amiini n'Obote n'abalala. Kati Pastor Kayanja okola statement ng'agamba nti ekyo bakivumirira ne sekuvumirira n'okusinga baali bavumiridde ekintu ekirala kyonna, ekyo ekintu kinene nnyo. Njagala okubuulira era statement eyo nnene nnyo. Ebikolwa ebyali ewa Honorable Kyagulanyi, the actions that happened on his wife, ku mukyala we, ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. We don't agree with that. Because Uganda eyo gyevudde. That's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Tewali kyakwekwasa. Not at all. Sakikkiriza. Not at all. Njagala okubuulira nti agenda okwogera ebyo nga ne Balamu waali awo nga yeewombeese bw'ati yeesaaniise mu ssuuti ye, era nga be bamu ku bajubisa Muhoozi okubeera ng'akola ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye nti buli muntu yenna ategeera mu busobozi bwe akola kyonna ekisoboka okusobola okweggyako omusango, kubanga ogwo musango ogugenda okuvunaanibwa abantu abamu nti mmwe mwakolawo ki nga Muhoozi alumba amaka ga Kyagulanyi ng'akuba mukyala we n'atuuka n'omukwata obutambi n'abuta. Buli omu akola ekisoboka, buli omu alengerera ewala okusinga ku nnyindo ye nga ali mu kifo waali badde abaako kyakola, agezaako okulaba nti waakiri kankyogereko abantu bategeere bwe nnyimiridde. Of course kati nga bapasa Bujumbura tojja bawulira, bajja kugamba ezo firimu, muzannya firimu, ezo firimu. Naye ate era nga bwe kugambye nti Mukama bw'aba anaakuggyako obuyinza oba amaanyi, asooka kukubuza amagezi, ate era bamusajja waabwe waata akatambi. Kati firimu muganda wange neefuuka reality. Naye kwegamba
Uganda Law Society yakyogeddeko era nekyokuva amajje okuva mu maka ga Kyagulanyi okumpi n'amaka ga Kyagulanyi ne bakyogerako. Wabula still abantu b'emagere nabo bali ku butebuuki okusanga n'ekifaananyi kya Kyagulanyi. Kati olwo musajja waffe nga bimaze okumwokya Muhoozi avaayo n'alaga nti asonyiye Bobi Wine. Oluvannyuma n'ateekako tweet endala ng'agamba ng'agezaako okulaga nti Bobi Wine okwekubya ebifaananyi ng'ali mu bifo eby'enjawulo tekikola makulu. Kwegamba bagezaako okulaga nti yamusonyiwa tewali amunoonya naye ate nga olwedde bamaze okuteekawo embeera kubanga baasoboka ne bakuba ekya Kyagulanyi okudduka mu maka ge nga baga nti kirina makulu newankubadde helikopita zaali zimunonye. Kati ne babeerawo nga babuzaabuza amagye geebulunguludde amaka ge ne balumba amaka ne batuuka n'okuba mukyala we ebyo biri awo. Naye nkugambye nti kati buli bamu bagezaako kutandika okwegaana nti Muhoozi atuuze okusigala yekka. Muhoozi ke kano akaseera abantu beegaane Muhoozi n'ebikolwa bye. Kakati aba Uganda Law Society be batyo nga bademandinga immediate withdrawal of police from Bobi Wine's Magere home. Era nga bagamba nti amagye okubeerayo ne poliisi okubeerayo kunyoomoola kooti, biragiro bya kooti. Uganda Law Society bwetyo nga bwegamba nti balina okuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kooti bwe beeragidde, kooti ewadde ekiragiro. Kati bo okusigala kitegeeza babeera banyoomodde ebiragiro bya kooti. Kiba kitegeeza nti bo mu mateeka bamaze okubeera nga bakyogerako. Ebbaluwa gye bawandiise ennaku z'omwezi nga 3 January nga bagisindikira Inspector General of Police Abbas Byakagaba. Uganda Law Society yagambye nti poliisi okubeera nga ekyali mu maka ga Kyagulanyi wali emagere Wakiso kiba kitegeeza nti munnange kyenkanankana n'okutyoboola ebiragiro bya kkooti. Ekisooka kikolwa kya bukambwe ate era kimalamu obuntu ekitiibwa era kikolwa kya kuyisa bantu bubi. High Court already yamala dde okuwa ekiragiro nti amagye gaali badde gavaayo naye bakyasigaddeyo. Kati Uganda Law Society yo nejja neyogera ku kintu ekyo nti okulemesa abantu okugendayo, ab'eŋŋanda okutwalayo emmere n'ebirala basic necessities, kiba kitegeeza nti okwo kulinnyira ddembe ly'abuntu erya bugirizibwa mu constitution eya 1995 omuli rights of personal liberty, freedom of movement and adequate standard of living. Kakati awo Uganda Law Society yo naye kyejjamu kiraba bannaddiini bakyejjeemu okuleka babujabuja abatono be bakyakirimbe bakyawagira. Kakati nti okukakasa kino nti bino ebikolwa byetaaga okuvumirira ebyaddala nti abatuuze ababeera emagere bano bakugamba nti nno security officers bakwata abantu abasangibwa nga balina ebifaananyi oba obutambi oba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu masimu gaabwe, abantu ababeera eyo, era nti kino kyongera okubeera nga kisiiga ekifaananyi eky'obunkenke obuli mu kitundu ekyo Bobi Wine gy'abeera, nti baagala kwegamba okuba nti n'abantu b'ekyalo bamwetamwa gy'abeera bannanga ye twajjirwa bo bagezaako okulaba nti Bobi Wine ne gy'abadde ng'ayita mu kampeyini yonna nga bakuba abantu mbw abantu bamukyawe nga tebaagala Bobi Wine agendeyo. Omu ku batuuze yagambye nti aba security mbu babadde nga bajja bayimiriza abantu nga babasaba amasimu gaabwe bagakebere, ekintu era ekimenya amateeka nsuubira nti omusirikale akuyimiriza genda nimpa essimu yo. Kakati nti b'ofiisaazi bano bwe basangamu ekifaananyi kyonna kyonna oba kontenti yenna akwatagana ku Bobi Wine nga bababuzaawo babatwala kati teebereza, era nga bagamba nti abantu beeyo emagere kati bali mu kutya kwa maanyi. Bwe bakusanga bagatuwa essimu yo, singa basangamu ekifaananyi kyonna kyonna mu password bagamba gijjeemu
nga bakukwata kasanga mu kifaananyi kya Bobi Wine nga bakukwata nga bakutwala kitegeeza oba ofuuse mutujju nga weeyunga ku bantu abo bwe babadde bajja nga batwala okuviira ne twaviire ddala mu kaddu ennaku z'omwezi 15 2026 okiraba nti bwe baba batuuse ku mbeera eyo kwakati Pastor Kayanja akugambye nti ebyo ebikolwa ebifaanaganako bwe bitu biba bituzza mirembe giri gye twakola ki gye twavaamu katigadde nkusigira ekifaananyi nti poliisi amagye okubeera emagere gagenda gatambula bw'oba otambula oddeeko osanga bataddewo road block oba bali awo 2 3 nti olagawa tuwe essimu yo jamu password obasangamu ekintu kyonna kyonna kiwalagane Kyagulanyi dda wali kakati ensonga ate eno musajja mukulu ebintu byamubijjidde dda era anoonya engeri gy'akyejjako ekya Kyagulanyi nekikyagaanye. Muhoozi yatuuse n'okugamba nti ye yasonyiwa Bobi Wine yagambye nti yamuyise mutowe yagambye I have already forgiven my younger brother Bobi Wine. Muhoozi ng'addikira yalinga okiraba kati kino bw'okitunuulira n'okumuyita younger brother kikulaga nti ekintu kimutuddemu kati agezaako okwerongoosa okulaga sisina buzibu tetumunoonye nze younger brother musonyiye kale naye obunya omusonyiwa kuki gw'omusonyiwa kuki okubakuba akalulu okubateekako amaanyi okubalabisa okubasinga obuganzi kyomuvunaana kati omusonyiwa lwekyo tetumanyi naye eyo positi yagiteekayo gye buvuddeko nagiraba mbw amusonyiye mbw I've already forgiven my younger brother. Kati ebyo ng'amaze okulaba nga kwegamba ate ensi eyongera kubeera nga emulabanga ekitagasa kati n'atuuka okwagala okumalamu amaanyi kwegamba kino ekya Bobi Wine okubeera nti nno alabikira mu bifo eby'enjawulo yeekubye ebifaananyi abaana kati bagenda eri ekanyanya Bobi Wine ku ddwaliro eryo eryayonooneka gye yasooka okukwatira akatambi nga baadivatayizinga ono gwe nalabye yadde abagobayo naye oluvannyuma ng'ate abajjako ssente nga naye yeekolera kasente. Kakati Muhoozi atugamba naye kati agenda tandika okubeera nga yeekubya selfie ezize mbu ng'akikola ewatali nsonga for no reason mbu agenda tandika naye okwekubya ebifaananyi mbu nga yeepositinga ewatali nsonga mbu kubanga takirabamu makulu kyakwekubya ebifaananyi ani amunoonya ebya hide and seek baagala okutegeeza mbu ennyonyi zaali tezigenze kumunona mbu era n'abagenda mu maka ge n'amadaala okulinnya baali tebagenze kumunona mbu era n'amagye okubeerawo tewali mbu nsonga mbu presidential candidate tusooke bwe yatugamba yatuwa reasoning naye yekibogwe mbu alina okuweebwa obukuumi gy'obeera yeyekka eyeesimbawo nti newandalala mafaabi waliyo newabalala wamunyago baliyo sekyolite nedda kakati nga naye atuwa musajja wattu ajja abigwamu bw'atyo ng'ayogera bw'atyo naye nga ekikulu kya byonna bwe kyoba omanya ekintu kyabatuddemu dda era ensi yonna emaze okukitegeera nti bano lwaki bawaalirira nnyo. Waliwo akatemi ke nalaba ennaku ezo Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agamba nti bino tugenda kubireka si kirungi kuwaalirira nnyo kubanga yalabako ku Moi ng'azze wano e Uganda ne ttiimu ye ne Moi yafa dda kyokka n'abo bonna be yajja nabo kati bakadde bazibu ne Museveni wuuyo yayogezanga maanyi obutambi obulaba nga yakajja mu 1996 naye kakati wuuyo atambula bakuyita batyo okwo oba kuwenyeggera oba kwekubate okutinattina kubakuyita batyo okwo okubebbera kuki mu Luganda bayinza kiyita batya wuuyo amanyi n'okumagukamaguka mu bintu ebitategeerekeka. Wuuyo Museveni mumutunuulire omulabe kweteeka obutambi ng'atambula kale bwegamba nti okuwaalirira kuno
bugenda ku kyenkya wano yadde okufa ffenna buli omu asoosookayo munne ka Museveni lumutemye. Muhoozi ajja kutandika okutegeera reality awo ti ngenda nsigale kasale musale lumuteme. Abo bonna ne Muhoozi atuuka ekiseera ng'alaba yali afiira bwere. Naye bwe twogera ku buganzi kirabika ndowooza ku Muhoozi ate kyo kiganye nnyo. Museveni yandibaako n'obuganzi oba naye ate ye Muhoozi nedda bambi, kubanga ne gye baali beegula mu ghetto olwo tebakyasobola kuddamu kufuna. Of course era tebubaddeeyo kubanga ne Namyala ekyamukayuusa juzi kuba abaghetto baba mu bululu. Kakati ate kubiriwo nga bamaze n'okutta abaana n'abaghetto bakitegedde, kati ate teri yadde n'obuwagizi kuba babadde babusuubira awo. Kumbe Bobi Wine ate ye levo ya ghetto yagivaako dda. Bano bo bakyali eno mu ghetto bameja masima y'abaani ate n'obululu ne bubalema. Bobi Wine ghetto yagivaako dda, levo yagivaako dda, nti just yagyongerezaako ebintu ebirala bingi nnyo. Naye mbadde njagala okutegeeza obukulu bw'ensonga ey'okuvaayo naddala abantu ab'obuvunaanyizibwa kati nga bannaddiini abali ebyemyoyo kubanga boogera ku nsonga eya Babby Kyagulanyi, kubanga ekintu ekyo nga oli mu kifo nga munnaddiini n'otakyogerako kukivumirira n'obeera nga bujingo ng'omala gasamwasamwa, oyinza okwesanga nga famire yo efunye obuzibu. Kisoboka bagamba mwe abaasanyukanga, kati naawe naye ate bayinza okugamba nedda ono yavaayo n'akola ki? Ate era ne mu mbeera ey'obuntu ne bw'oba owagira Museveni era tekikugaana kwogera ku kintu ky'olaba nga kikyamu. So nga ate era abasajja bano basobola okuyita mu bannaddiini okwagala okuzza abantu emitima, naye ako tekagenda kukola, kajja kuyamba bannaddiini bokka, naye abakolobezi tekagenda kubeera nga kabayamba akakodyo ako, kubanga ebigambo byayogera kati nga Pastor Kayanja n'abalala tebiriiko kapande kabyetimbyeko oba kasitiika nti oba bivudde wa Muhoozi oba Muhoozi yamusabye ayogere oba ki. Abantu bo babimanyi nti biva mu muntu omu era bikoma awo kwoyo, naye ng'abakolobezi bo basigala bakolobezi, kubanga singa okwata abasirikale abo bonna n'otugamba nti ono yeyakuba ono yeyakola bw'ati ne mubavunaana mu kooti masho gye mwagala okuwulizamu babeesige n'abantu aba bulijjo, awo twandigambye nti kubanga nabali babavunaana, naye n'abatta abantu mu 2,000 nga mwefudde nti mutaddewo okwekalakaasa ne muleeta omusajja bammwe ne bukuba abantu amasasi mu zaakeedi, nabo tebaavunaanibwa, just nti bwe baamala ne baddayo wabamala okukola omulimu gwali gwe batumiddwa. Eyali security minister nga ali wansi wa General Museveni ne Muhoozi mu 2020 Eric Tumwine, nga essaawa eno naye mugenzi, kitegeeza okuwaalirira kwe konna kati kwakoma. Yadde muwala we yavaayo ne yeetonda, naye abasajja ekintu kibatuddemu ku bubonero bw'endaba. Muhoozi tasobola kuyitamu Bobi Wine, my younger brother, I have forgiven you, nti ngenda kwekubya nange selfie for no reason. Kitegeeza nti baagala kusangulawo kiri, naye nga kisangulikikawo walina obujulizi bwa crossing the red line. Bannange, Mukama Katonda baba anaakuggyako obuyinza ng'anaakwavuwaza, anaakukkakkanya, anaakussa eddaala, asooka kujja ku kye bayita amagezi. Ekyo nkikakasizza.